abadde mu kusaba wizo nangamba mumaliriza mwanyi mbadde ndi mukwegatta ndabona deno ye atuuka biwedde ekyasi omulumya omutwe bw'atuuka bw'ati ng'ona addeno aba yakadde eri nga nadda ku kyaki batuuka omuyita n'agamba kati nzirewo bamugamba jangu ogende mu bifaananyi. Anyway, tuli kumusuwa olunaku lwero lwennyini w'otulabira ze ssaawa zentuufu z'otulabirako. Yes, ninako omulenzi nkuweeko omu. Naye mulenzi omukulu omukulu atuusa. Nedda ono ye mukulu ono ye muto. Yagamba ayagala kulya gumu. Ate ng'omukulu akula bulungi. Gwe bana basatu bonna ng'oli musajja. Omusajja yaliwo ojjukira buli obulango bwe bazanyanga eddo basiketi 2017 aka 2018 by the way nze nakakola 2018 nawe atawetofaana bo 2018 nali naawe kali kadde 2018 2017 akakalango kali mu 2015 na 2 nga 8 nze natandikawo oba bukedde nga yakatandika 2017 oba oli mulanga gundi best farmer 2007 seba akalango oba ni era tutebye ebyenda byange naye But you have also the bro. Gari yakomyawo ebyenda byange. Video yakoddamu kansindikire. Omuntu gwokanga kulinge. Genda ku TikTok gyekali. Anyway. Few moments later. Naye buli muntu yandisanye n'alaba gye nfudde. N'emyaka emeka gye mwogerako. Si mingi nnyo. Kaya kafaananyi n'okala. 2015. Bw'olaba Suna Ben bwe yali afaanana. Lwaki omuntu waaba mutono ate omutwe guba munene? Anti omuntu wabeera mwavu abeera mutono wansi. Ngambye butono. Anti teri mugagga mutono. Yalina omuntu nga gumulinga nsibuza kujja kimbo. Kujja kimbo wayinza. Ebyo bigambo. Temukwatagana. Ogabe teri mugagga ayina ki? Teri mugagga muki? Mutono. Ayi. Aliyo. Nala bana abava abanene gye. Aliwa mumpe. Ani. Nze manyi bwayagala ajogere mu onaye bwayagala ajogere mu ani nga mugagga nga mutono akogera ku police. Soka tweyanjule. Waliyo n'abaavu nga banene. Yagera n'agamba mbu ndaba abagagga b'e Kampala ennaku zino nga balinga abali ku kacupa. Abaana ne basooka bajja mu comment section. Ne bateekamu erinnya. Anti kati Junior yasinga oba yali firimu ki? Nga olaba olenga ye bwakola. Yeekubira essimu banna. Kasala nga bitabuse. Awasiriyo Junior yamusabula mu firimu yagamba nga buno boolaba abagagga abawano mu Kampala abeeyita baddoni nga talinamu yadde ekikumi. Nali nesooka mbikka amatu nga saagala tuwulira. Tewali we twava ku pate eri nga gulawo ekizimbe nga gulawo Skype ne office. Abayimbi bangi abala oteeka abamu tebasasulwa. Anti kalokasiita nga yakavaawo nateekayo Doni Wambua. Ani yateekayo? Kalokasiita. Tamulaba nga atudde mu yanko kim? Doni waki? Wambua. Anyway, tugenda kasooke tweyanjula amannya Diaspora Lugembe osobola okusanga ku The Truth Media nga kwendi nkola bulungi nnyo. Channel etambula ekyatambulira ddala. Kane leero tuli kumusuwa. Ntandikire wa mukazi ladies first. My name Nantateo. Chamuka TV. Weyanjulanga sukulu kwa ya Nasale. My name? Yes. Chitwale nti wano tuli mu sukulu kwayo. Ane dama. Kumusiwa naye era. Si sukulu kwayo. Banga tuvudde mu media ez'enjawulo. Amanya bampita Teo, kola ne Chamuka TV, era osobola okusanga ku Teo's Media. Subscribing us, following us, TikTok, YouTube, yonna gyendi. Komanda wanu Kalebule, omuleguzi w'Ejasa kino. Nkwani Radio Simba olokoso, ndi komanda wanu ku TikTok, komanda wanu ku YouTube, komanda wanu ne ku Facebook. Otabula Agnes Kaledia y'okunonyiddi. Sawa omukulu yajiba mukamaawe. Kumpo. Ate nakirabidde mbagamba. Otabula ne Chachu wa Yugachi.
tekira tapo ne Kalebule yoga chiki ya mkono erinnya lya Kalebule tukimanyi ku bantu nga balina olugambo lungi nga boogera otali lutuufu kyovola beera kugambye yakwata emotoka ya nonivi n'agigabira mukamaawe erinnya lya Kalebule story empanvu tekyasobola kunnyonnyola ssaawa zino. Okay. Saidi eno amannya Kamoga Edwin ate tukomyewo kola ne Brown Media UG. Njagala okusookera ddala okwebaza abagoberezi baffe babadde bagumiikiriza sayiti yaffe yali yafunamu obuzibu, that is website www.brownmediaug.com. naye kati twebaza Katonda twakomyewo, omulabe sitaani twamusinzizza amaanyi. ababbi babikomyawo ababbi si be babikomyawo, ababbi ebiri baabitwala ne tubakwasa Katonda. naye nina gwe nalabye Kacumbaali akolako leka emubbi gwe ngenda ogendayo nange bano bakamoga Kamoga ki abeta property balenda kusoka esimu mfune wegiteeka oli Kamoga property Kamoga business z'abantu mpozi oli mukamaawo ayina omuyimbi we Emaite Salongo Olubowa MCTV Uganda ennaku zino amaanyi weegali Radio for Uganda ensonso z'ekikumusatu katonyeza leero mwagobyani kamale mugoba tulabe Lakashuga ebigenda maaso byonna mu ggwanga boogere ebyabwe ffe tuli bakozi tuli bapakasi twajja nnoonya sente ate tebakuwa kipapula bagabugambi tusimbule ng'ekikumi muyita mu Lakashuga mwamuziza akola eddakiika nakitegeera kye mwogerako abadde bazi nazo naye yagambye akola sekendi kiriwo kiti NTV Radio 4 ne Telefina zaffuka akademe z NBS nade betwala begoba gundi owerabidde BTM kikola Sipaaka ne kati bagaseko NTV nebukedde nebukedde balinayo wabukedde balinayo Faaji yabukeddemu. Faaji what's Faaji kibeera mu nnyanya ng'ennyanya nvungu Anteira ngeri yalyogedde mukama pesi Faaji nego oyo omukazi moda alina ne figa eyo yakukuba olyofe Anteira Faaji mama tugende mu maaso tugende kati akola kipomponi njagala mungamba akola ki yagula bugundi buno bw'omuntu okkiriza nti diikuula gisuli seddiikula naawe dikula nze olaba ku topic ya leero no olaba mukazi dikukujja akola ki dikukujja akola ki diikuula kati njawulo ki eriwo kati wa dikukujju ne Anteira dikukujja omusajja Anteira mukazi ngamba mu programu gye bakola oli akalobozi katono oli ddeni no ova nekirala oli ayambala ebintuntu ebiri fani naye oli okakasa tabyambala ayambala ebyo biveeko was akabina necessary annange erewe yambalako kabinake ate kabakake abantu babuwambala ne babwega singa buli muntu alinga Zubeda y'abantu singa buli muntu alinga Zubeda ye ayogera lwatu nti nyambala akabina era abutunda oyo n'omukozi waabwe abutunda n'obwambala abwambala omukozi waabwe nambwayo MCTV nenambwayo ayambala ngamba oli wa Radio 4 oyo mukyala bamuyita ani gwe yadduka ewa Doni Chris waliwo yadduka ewa Doni Chris nga bali mu kkuba ba chicken namukasa kafako nebatwali eri namukasa ateekawo omukono kuba nange nakakwatako ku kamera ngokakwatako nakakwatako kukakasa owuliremu oli munda kyekigenda maaso nibagwe era gye mugenze wala nambwayo ng'akyuse nnyo mu bagita 7 bina yazze ayina skini n'ekyuka ettama lyazze maneja akola omulimu gwemuzirekambagambe kino wammanga solution yeyo yonna tugenda kwalwasonga ogamba bayogera ekigambo ddagala ensonga lwaki afaanana bwatyo
nti yava ku bantu abamumalako emirembe Osose gamba ddagala. eddagala lyebyo byonna Ayi. kubanga lekyalina stress yazuula kikyali n'okumanya kyo ekikola ki ekimutwala mu Onkubi akama n'ongamba eddagala lye limutawaana. ddagala kyati Manyi oba kiwi. Agambye yafuna eddagala Yafuna kasa emirembe. yafuna emirembe. yafuna emirembe Naye abantu ankwebaza ofukirira. Oh. ofukiridde Manager ne PA bonna bali ku pane emu. Omusajja yali afunye omuzigo gwa mbizzi nga teguna gye gutwala mwana naye kati gw'otonyeza pala. Tutegeddala omwana anyeyete naye mu bbanga. ng'era buli kati banemulaba endabika yambayo yonna nga bwemugirawe gweoyagala kufaanana nga waali ng'olina stress naye nga tezaagala nga tezirina we zidda genda ku 7 star ekimu kijja kugwa Tuveeyo olayika oli mukozi wabe. Enewe njagala tugenda kubijjamu nani. tugenda tutandikira wano wetugenda Kukitandikira wano. Okay. Enewe katutandise show wali tubadde tulimu katini katini nga bantu tulimu tubadde abantu tubaawa bakayita no bakayita ka humble. Ini mwana yagala. Tubadde tubaawa ka humble katini tini naye ko Anyway, ku list ya lero tulinako Alien Skin, tulinako Jose Chameleone okudda kwe, okuno kulimu ebintu bingi mwe muli ne Kenzo, tulinamu Fiki Gaza okumuta. Ninako mane yankubiranga ngambye Fiki Gaza ya bamusibanga atese kawere naye ate olwabo obuludda bwe tugenda okulaba ngera sitirwa alaze omwana ekiragira kitufye nayogera. Ate nomwana asobola kumwogera gye yamujja omuwala obanana sinikirako amannya amangi. Tulinako Palaso aline MTN bakugulana. Palaso MTN dala oba tutandikira Palaso MTN kitegeera. So Alien Skin eyiganga ndoza alekule ebabirimu bagenda eyiganga. bafuna sente Ogamba ate wali eni skin byali bintu byenaleemu Sirikola siwe nonjayisa abantu. kale tandika nawe. Tandika nono. Kamera gyo singo jimpera ono atandike bulungi nnyo. Tandika nono. Singo okozemu ensobi okimanyi owaenalemu ali kumpi na Uli akolebwa bbala. Gera nani akola tusoke nono kale bule singo. Ekisooka enensi supermarket. Supermarket erina ekizibu kiri kimu. supermarket y'amayinja Supermarket erina ekizibu kiri kimu. Bw'oyingira tewali akusaba ssente. Buli kyokulonda olonda kya bwereere. Ate eri akugamba nti londa kino londa kino. Naye ate oba ofuluma olina osasula. Wano ku byonna byonna by'olonze olina obisasulira. Ennaku z'omwezi zaali 31 nga tuyingira lumu. Omuntu omu n'ayimirira mu nkuuka Alien Skin. Naga kati kano ke tubakubye katono mulinde campaign zitandike. Campaign bwe zitandika yakiwulira mugenda kiwulira. Ate yasoso kiwulira because kati zatandise. yafunye sigida nina ka video kenkedde okulaba amunna amugamba Seeko gamba otya sigida ng'ekutte. Wabanga yagamba otunatuuka mu campaign mujja kukiraba. So nze njagala kukkiriza ndi kati mu butuufu campaign zatandise. Twakirabye tukirabidde ku ye. So buli muntu ali eyongolooza mbu ogenda kubeera ng'okyankalanya buli muntu Bakamiri baabikola Ababobi baabikola nakisi akatuuka n'okaddiwa kati nvuddeyo ku paati y'okubuulirira tuzze ku nsonga y'okuba nti Alien Skin yakubiddwa. Alien Skin bebasa okukola effujjo ku muvubuka omuwagizi. Kitegeera omuwagizi nga zenga ebya biigako bimanyi bone bamulaga naliko lumu n'oyo Saalongo kushoya kyali Saalongo I think twali kushoya Debekulu tondeka ekibwatu. Alien Skin kusawa y'okujja abaana baddira ku stage nga balinga oba 15 oba 3 ne Cleberson bali bamujjako mona bagabwa minede toyo kireba mulike era mmanyi kitegeera nga bana bangi. So kati yegali omuntu yatambula nayo yonna tosobola bye wale ebyo naye omwana bwe bakuba omuwagizi kabasoga bwokobye kale memale tujja kubona. So kati kyeka ne bamugamba nti memale nalowooza babaagala mmale babivuddeko n'agibagulira ate yagula yalowooza baali baagala mmale babivuddeko. We yava ku stage
effujjo eryo ne litandika okukolebwa ne bamukuba mu face. Ne wavaawo meeya weeyo bamuyita ziti bam something yes Ate kati jjukira propaganda abadde wa mirundi mingi version zibadde nga 3 nga buli emu evaayo kati simanyi version gye tulina kutwala naye wakuba ti version yasinze okuyitamu ate bo gye bali okulwanyisa ennyo yeeyo okuba nti nno be baasooka okkuba version bagezaako gyose naye nga buli ate ali ejjinja atugamba be baasooka okkuba anti omukolo gumala gwali gwe NRM nga bakozesa yimbira be NRM twali nsonga lwaki omuntu aba kukuba nga opposition kubanga tabeerayo kitegeeza yakukuba naye we NRM munno omususeeko bususi omukyankalanyiza okitegeera n'alyoka naye ava mu mbeera obuulyawo n'alyoka akuddiza. Science alimu sagala gamba nti ali tebamukuba kubanga sigida agiina naye bino ebyaddako wakati awo byampaamu konzo okubuusabuusa ng'omuntu lwansonga bamukuba ayesa akomawo e Kampala agenda mu ddwaliro bamujjanja bakakyenkeera bagamba kolapusinze atwalibwa Nakasero. Fidi yefuluma nga bali mu ambulance mulimu ba fangoni bokka. Ambulance nzemanyi n'okuba mu nasa kirisiti oba dokita bagenda bajjanja omuntu video nga mchala wa agenda anyigase video komanda mudogo yanyize bwali mu ambulance oyo gundi oyo bamitani ona mubere yako ddala oyo mukubi w'ebikonde be bali mu video kati awo netandika nange okubuusabuusa ensonga anti tumanyi kati scenario era oluyimba baaluta ekitegeera okay so nze kyenjagala okujjamu eyo point ensonga yonna eri emu nti esi supermarket Teo version ki eyo gy'olina oba gye wagoberera n'ogamba mbuno naye kino kirabika kituufu kuba version tulina nnyingi okay nze ngenda sooka gamba bwe nti alien skin bonna abavubuka b'olina bagobe bonna abagobe kati leka nkugambe bobeera nga gwe pulezidenti w'eggwanga nga mubadde ewantu abakuumi bonna batabako n'omwafuna kisago pulezidenti mwennyini naafuakategeera abakuumi bange nedda abakuumi abagobe basooka ne batulaga nti bamukuuma bamuprotectinga naye waliwo yamubamu awo engolo naye ate muprotectinga ejjinja ne lijja ne ligenda okukwata abana bonna ate nga kuliko n'abavubuka manyi kibayita sniper mumanyi katugambe nti oli yakozesa sniper yakozesa nakubisa jjinja ate alien skin abavubuka bonna abakuli ku kido bagobe nekirala ekintu kyalien omukuba nze ndaba kale tekyandibadde nnyo nti oba olw'okuba nti yakola kino abantu bye bali mu kusaasaanya mbu naye yakola kino bamukube ebiki bikyagwe tewali busungu buggwa na busungu oba tewali majambiya gaggwa na majambiya era mugenda kukomekkereza mwenna mwesi okitegeera wakati alien embeera gyalimu nze namulabako maaso ku maaso era abatamwagala be balina essanyu no andi kyebagamba nti embeera esanyusa musezi kiba kitegeeza condition yo teri okay kuba ejjinja lyamukuba ne lisimawa lero lyo oluyimba olina akatuli ku mutwe simanyi oba oluyimba lwavuddeawo naye lyamusimya ekituli wano nti omusiwa gwe lyakuba bw'oba tagenze mu ddwaliro ne bagenda ne bamukubako bino bifaananyi bikyokulaba embeera entuufu alien yasobolokera ku makya n'agwa eddala kituufu kaakati Edwin version zikyali nnyingi mulimu eyakatuli ku mutwe ey'ambulance kati twava eyiganga nga tujja tufuna version ez'enjawulo kati naye Kampala tutanzifunyeyo version ezirala kati nalese yugwe ddala kyobadde sikisuubira nti omuntu okusookera ddala ngenda kusooka okwebaza Scorpion Shaba ne Scorpion Ganga yonna yakola ki Scorpion Shaba ne Scorpion Ganga we yabeera nga bakyali ne alien yalina security ennungi nakoze interview ne Iron Fik ekintu ky'oyogedde n'agamba bawe babeerera ku ggaali ya Kibanda yes baakubagananga naye such mistakes tezabeeranga kakitegeeza ki nti Scorpion
yabadde wa Alien Skin security emumala entuufu bano abasigadde comedian kuva kweyita yani abo bonna bakomediani oba tosobola kuŋŋamba nti obalabanga shemi shawa era baleka nga 2 May balinayo nabeeki naye nga ekituufu kiri nti Alien Skin kino kimubeerera ekyokuyiga nti weetaaga abakuuma mutuufu bwako kuba Alien yali asobola okufiiramu ebyo byekisibusibu ate kineeno n'ekirala kiraga ki nti Alien Skin buli waabeera as a must by the end of the event walina obaawo obuvuyo nti buli event yonna gy'olaba gyagenzeemu ebaddemu obuvuyo 31 baakuba abantu mu nkuuka Balamu n'aganze saagala baabuvuyo n'amugoba n'ayita Fiiki Gaza and the situation was calm naye era abagenda ku Sheraton era naye wandibaddeyo obuvuyo nti buli waabadde ng'agenda olaba nga abavubuka be bakuba abaki abantu kati kino kitegeeza ki kitegeeza ababadde nga bakuba abantu si ba Scorpion ganga wabula bano be bali ewali be bakuba then Scorpion ganga ye nawa security o protecting ekibiina mwenyewe kitegeera kuba ekiri eyiganga bagamba nti baneeno bino omanyi batuukanga omuyimbi ayimba ne bakkirira ne basaasaana mu bantu ne batandika okukola ki okuleetawo akavuyo kibalesa akavuyo baagala kulaga maanyi naye this time round nti baafunye we bakola ki webagwa nti abantu beyiganga nze nagamba abantu temwebuuza lwaki omukulembeze aliko bwe yali ajja mu buyinza teyatandikira Kampala bannakampala tuli batiitiisi era bwe yali ayagala okusumulula emundu eyaddala Luweero okitegedde out of Kampala nti kitegeeza bali abantu beeri balina bidi kati ono yagenze nga abazungiramu golooza lwaki abanja kuba npiseewo nnyo golooza lwaki general Gulu kitegeera amanyi abasobola okwekalakasa abantu beeri ebyaddala abantu abali out of Kampala tebabamanyiira ekyo kibeera ekyokuyiga abavubuka bano abali e Kampala bwe muba mugenze mufulumye Kampala ebyeggaali byammwe bibeere bitini kuba abantu b'omukyalo beekyawa balalamu bajja kukuba ate tebaagala kumanya neva tusigadde Kampala eyo eggaali y'abantu 30 yeetaagisa no teyina makulu kyamulazeeko nti tebalina makulu nali naawe nga tuli wa Don Chris sagala kwogera muyimbi sigenda kwogera muyimbi naye twali fenna back stage abantu abali ku ggaali y'omuyimbi omu ng'enjala yibaluma ekyo kituufu ne bagamba Black Sugar wakiri tuweyo kalibumaka monde kamukamu n'akawogo amazima gali nti baatuuka n'okulwanira emmere mu ffumbiro ng'enjala yibaluma kati abo toyiza bwe tezijjula akamonde kamu n'akawogo ogenda pama kimuto anti jjukira bagaaya nnyo ate nga alinako omuti bagaaya nnyo kati jjukira kana akamonde bafuuwa nnyo okusinga opama omukka bagaaya kati akamonde kasobola okutuulako wali mukyende sekendi agenda agattewo egundi naye nga kusaidi ya Alien bino byonna ebizzeeko events zonna ezizzeeko abadde asiikinga attention okubanga afuna obwogerero naye abantu bakoowu bamulaze nti nabo ne challenge zabadde entono okusinga bulijjo Edwin tetulwawo nnyawo nye omukulu Saalongo Sirage mungerageranya ku katyuni Saalongo Sirage alina oluyimba Nesindi tewolekana Nesindi obuwanvu mwekuba ekifaananyi Saalongo Sirage agobeza katuni saa katyuni zoogerako nnyo naye olaba Sindi abukira oluyimba lwe twafuna zaali miliyoni 10 okolakola abamu bazifuna mu bigambo kyonna zaali zina kye zaali naye nga Nesindi oluyimba yali alwetaaga nnyo newankubadde yalwetaaga lwayamba Sindi Alien Skin eyiganga twafuna versions eziwerako wakuba version gye sitegeera yey'okuba nti yali ayogera ku Bobi Wine yo sikitegeerayo yajja etya
kwasa DJ kakula video yali ayogera neze version je nafuna era wali omunamawulire yali ebusoga eyo yagiwandiika era ne yali ategeera bulungi ne omwogezi wa poliisi ayina emyaka emeka kitooke Lushoma no ngamba omunamawulire ayina emyaka emeka nozali mu myaka ng'egikyawa ana mukulu sigiweza no basebo tokuza gisiweza unafusa chitaki Ilegeza olana mugumu yani onakola ekyenkya olingirizaana yani akola ekyenkya yita president w'olugambo ukundi abanankaga mu etaano sekuya ayingira ekinani akoledde emyaka omwogezi wa poliisi omwogezi wa poliisi yatugamba olunaku olw'Emande after the incident eyo yaliwo nti eggaali yali eniskini yali ku stage omuwagizi najja ababuuzeeko ebyo byamwogezi wa poliisi ne bamukuba abawagizi b'abafaani ab'ebusoga ne balaba munnaabwe ng'akubiddwa ne kitakola ki kitabasanyusa Lushoma watu we yatugamba version eyo naye mu vidiyo ennyingi ze nalaba ekyansanyusa guno gwe mulundi ogwasooka okulaba alien skin ng'alina empiso ebitagamba baamukuba n'agonda n'atukogenda ku bbowa okunaaba n'asaba na busabi n'agamba omuwala yali amaze osse n'amazzi nti bambi tuweeko tetumala tugenda kumatuka kusundire oddemu gize ekigemolako era n'omwana akkiriza n'abawa but mu incident eyo yonna abantu bonna abadde bakyakwitisayizinga alien skin mbw alina eggaali biki mu bintu poliisi byasooka okuregulatinga ku alien skin kwe kumuggyako abantu n'emmotoka ze ezaali empitiri nga bagenda ejjinja nga bagenda Uganda byonna obulamu bwe bwonna alien skin bwe yali luli bwe yava mu kkomera sinakati bwali bamuregulatinga ne bamuggyako abantu abamu ne bamuwa ennamba gy'alina okukomako n'emmotoka ze yalina bamuwa ennamba y'abantu ameka yagimanyi kale ne babeera 7 bakola ki nga teweyagambye bakola ki abanga bo tebakubiddwa babeera ku gaadi ya ng'omuntu avudde disitulikiti naganze njagala boss ekyo kyayise mbwe babadde bakola ki leka nkubuuze nga muli ku radio 4 omukulu ali waggulu mu ofiisi ye oli najja nga azze kulumba ne batabakwatako abakozi abasooka nayambuka paka waggulu nga nowa security waali olowooza baba bagenda nenyana bali bakola mulimu naye kyali bwe kiti ekyamazima aba security awo bo nange embooko wembanze mbakubamu abasajja waliwo n'owakanyama akanene yaani oyo ayambale Juliyo omubiri gumukomeeri nabira yabagamba nti mulwadde wa alsaze embirizi Juliyo babasiba na alien skin mumbirizi muno embirizi zonna zalwala Juliyo babasiba na alien skin naye yavaayo nga star yakola interview bbiri era n'amukomako agamanyi ge bamala nga batuboogerako basibe alien skin Juliyo naye yavaayo nga star wenze mbeerako mu ggaali z'abo abaana ez'enjawulo osanga nabo beekubanga bo beevuma naye nagamba oyo talina kyali nze nawulira n'ebyo bye bagamba mbu alina alisaza embirizi zonna ndwadde ozikubamu ekikonde kimu ne zifeenya anyway mu kino kyonna ambadde ngamba nti alien bamuregulatinga security wise era takyalinga luli we yali ate naye ng'omuntu kyoyogera nyina kukanya naawe but still niwe bamuregulatinga nga ku ggaali tukyasobola okulabako abantu abasukka mu 5 abo abantu abo 5 babaddewo omusajja okutuuka omukuba omusumali gwa Yesu mu kyenyi naye nga bo tewali n'omu alina wadde babaddewa okufuna emisinde gye walaba abantu nga alien amaze okuyimba vidiyo gye walaba abantu nga balinga 3 nga bonna bagoba abantu nga 6 ne woobeera nga gwe dayasi yalina abantu 6 kale katugeza abantu abantu bonna be walaba nga bagoba abantu katugeze waabwe ne woba gwe nga gwegolola Moses toyinza butatuka kutaasa bulamu badduka ne bamuleka badda luvannyuma omwana nakwata 12 ne badisipulini ojjukira nti no yakola ekifulu nga ye Yesu abeeri ne bagamba afuukira ddala Yesu ate ako nali sinabadde omanyi olagakasa obujjukizi bwabo bagaya abeera ku gaadi olaba firimu za Jingo anti omusajja namubuuza gwe boosi aliwa sigenda mukubulira agwani abuuza boosi
asaba musake mundu oyagala boss kati nindako ozijukiza bwe twali ku kooti e Makindi. Twali ku kooti e Makindi ne tuteesa bulungi ne tugamba bano abaana ba fiiki kati nga twamaze dde okulaba waliwo ka drone akalinze ne tugamba kati bano abaana bagenda distracting eri bali abali mu ka drone ffe tufune engeri gye tuyisawaani naye abagundi we bajja abana ne bateeka kukola emmotoka za Alien Skin zisazeemu bo benyini beekolako olugambo kati nze abayo ala kiri bwe kinze saliyo naye nsobola okuwulira sinaliyo eyaliwo nga bamaze okulaba drone entuufu yayimirira mayiro 10 n'agamba ono temumukwatako tabiriimu kadroni ke kali kemulengera eri ngamba omukulu kati ekintu byabasniper abeere no wala nalengera yakiriza nenge kyataka kadroni kali byonna ebyagenze mu maaso kwa Alien Skin version zonna ze twafunye oba ya Bobi Wine oba ya oba ya police Lushoke gye yatugambye all in all ne penge naye yayogedde ebibye ku side ya Bobi Wine najiji yakuliriza ennyo ne Gravity yakuliriza ya Bobi Wine ntoddamu kumanyira kasajja but ekinsanyusa mu byonna ti Alien yafunyemu ekyokuyiga kyenkugambye nti oba yatuse ku boa holo n'agamba omukazi nti nsaba n'amanya nti omuntu yenna sagala mbalinde nga tuvudde mu byaki Alien Skin ng'omuntu wani nali mu meetings eko alinamu ku mpisa ng'ali bwogu omuntu wa mpisa Alien Skin naye bana abamwetoolodde ng'ali bwomu wa mpisa wamale kanzo ono munnyonnyola kati nze naliko waliwo wamale sokoleke gwe kunnyonnyola naye abamwetoolodde ne bamukubya njagala akimanyi oyo kituufu ngenda kukkiriza n'ekyono nti alinamu ku mpisa twali awe wa Tash twali tugenze kukola interview bwe twamala okukola interview Tash simanyi bitwirala twali tugenze kukola interview nga tugenze kukola interview bwe twamala okukola interview twalinze ne NDOC bwe twamala okukola interview bulungi kuba Tash yayampise mukwatireko ne tumuweereza waakawe ku BBS bwe twamala Tash n'atuwa emitwalo ebiri emitwalo simanyi lwa mmeka naye yatuwa emitwalo emeka abantu babiri mitwalo mutwalo yes osanire lwa mitwalo mukaaga simanyi nze nalula lulyako Eddie Gundi n'atugamba Alien Skin n'atugamba mbadde nsaba nange mbafunireyo ka transport ng'ala buli kyakoze kiswaza yes n'agamba mbadde nsaba ekyandaga nti ye nga ye alina omutima omulungi ate muntu mulungi abulyomu akera ku makyala asugire ono katuwe Gundi ye sikanya nakyo lwansonga abantu tulinawo bajjeno betumanyi ne ba ministers betumanyi kankuwe minister wa education si akulira ebya waggulu bamuteta ezigundi okusoma kwa waggulu ye gaya asumagira kamera esimanyi mwami Jesse muyingo wa education jamu ne bwabeera atya amubeeramu Jeno katumba amala jamu ne bwabeera atya amubeeramu nere nyimu jako tyataba nedda nkugamba muntu kubanga mulungi mu mutima gwe ashegeera amajate bo baba genda bana bakola gwe mulimu gwe naye abasajja balala jamu asobola okubanga akutte abajasi ne bavaayo yawo ne bacankana ne bakusindikira ababoda mu nsiko oyo nagamba ono prime minister gola bakale ye mulungi naye bana abajasi be bagambe muwaki of course yaba bagambe bagambe muwaki ne oyo nogola ali muna ye mulungi naye bana abaja otia baba afunye order otia Chakeza yatoa order basabula we of course anyway nze version ey'omuddwaliro nenagamba Luga Media sometimes when you're not supposed to talk you're not in that caliber don't come out to say anything yavayo n'atugamba nga bagenze mu ddwaliro anyway yatuwa version fene yatuleetera okubusa first yagamba Alien Skin olwatuuse mu ddwaliro yamazeyo seconds olwazukuse bwati nadde gundi bamukebera nga mutwe talinaamu kizibu kyonna naye ate omutwe nga gumuluma nnyo wabula yafuna memory error mu lusawo kiba memory loss naye ye kyamulema okugenda nga memory error tekiriyo mu lusawo kyakubiri someone who gets a memory error yenyini atugamba olwava bwati ku buliri
n'atambulirawo n'agamba njagala kudda waka era n'abakulemberamu n'adda waka afunye memory error ng'ajjukira bulungi nnyo afunyemu okwerabira. No, osobola okuluzinga memory naye nga n'oba ng'olina abantu abamu b'otakyajjukira mu memory zo naye ng'ewuwo oba omanyiyo. Osobola okera ku makya ewuwo ng'omanyiyo naye ng'omuntu wajja mu maaso g'olagamba okozi oyo etegeeza nti kati okkiriza nti ewe wakajjukira naye tajjukira palaso. Buwira kyamu. Anyway, nakyo naye ate n'ebigambo bye baakozesa memory error tekiriyo mu lusawo. So abantu abo baatandika okudimandinga papers tulabe ku musawo kye yamukozeeko ono atategeera yawandiisa ekigambo memory error nti bakola ebintu ebimu in a quick response n'okwagala otuwa apply wabula ne bakoleramu ensobi bo ezituuka in a return ekibalabisa abo ne batandika obbadawutinga. Kapteni Mike Mukula alina ebyokukola bingi ajja muwa budde yabadde yakamala okwaniriza ka miliyoni kati atedde ku oyo okitegera. So anyway tugenda kuvaawo. That was Alien Skin this week. Nebaza abantu b'e Busoga. Abantu b'e Busoga mwebale ku disciplininga bantu bamu. Naye ate era nange njagala mbagamba bannayuganda. For the people of Busoga, thank you for disciplining. We are grateful. Tuyambe mu discipliningire n'abalala bonna abatufuukidde ekizibu mu Kampala muno. Waliwo komenti zabaddenga ku TikTok wasomyeko. Abamasaka nga bakaaba abanaye temutumalira wa bijjinja. Omwana muleme okubanga abagamba mwe kabaagala. Naye naffe ab'emukono era bwe munajja tujja bbawa. Naye nganze ab'Ekampala twategedde muli batiitiizi. Kati katudde emabega. Bwe munajja emukono ne mukola effujjo tujja kubawo ate ffe tulina mama Nambooza atuwagira. Njagala malirize gwe obusembera ddala tugende kukiddako. Maliriza. Nga tumaliriza banenze mbagamba kino era message eno egendagenda wammwe n'Abannayuganda omuliro teguzikiza muliro. Okay, anyway, that same week in those Mukaaga we saw the return of the mighty Jose Chameleon. Lwaki tetugatiddewo ddala lumu Fiki Gaza kuba bonna babuvuyo. Okay, Fiki Gaza baamuta mu kkomera. Briefly sagala tumulweko nnyo. Tandika Fiki Gaza otubuulire kintu kyatambula kitya abatuka batyo mu TV. Lwaki tiyakolera wuwe eno gye baakwata batunaalyoka agenda press conference n'agikolera wa ku Impala. Ebintu ebimu ku binneewuunyisa bya nviiri kusigalako. Nze baŋŋamba yagenda mu prison y'ewa Kisu. Yasigala mu sseero. Kati awo kiryokawo ntandise okukkiriza n'abantu abamu. Naye mu bintu ebimu bye nafunako naliwo ku kkooti awo oba ne ka vidiyo nkayina. Omukulu tubeera mu kkooti awo e Makindye. Ndowooza yali akimanyi nti bagenda kuddamu bamukwate. Teyaresistinga kakano ka vidiyo akuba siri online. Naye yagamba omuvubuka yajja wano ku ddinisa omuvubuka omukuba yayebe n'amugamba eggaali ziteeketeeka awo abasajja bagenda kuddamu bankwate tuyite mu mangu. Kibatasobola kukola era kyekimu kiri kitwogeddeko security y'abayimbi bano. Olumu bamusiro eringa ye mu filmu za Jingo n'omuyimbi yennyini baddamu mukwata ogwokubiri yalinga agamba nti neyanziza nnyo mu ntwale gye mwagala. Yali mu mpale empanvu yafunwayo ali mu bokisa. Nakibuuza kyesaategeera ono omukazi gwe yasooka okwagala ono ow'ebusaabala omweru alina ekipaapa yamuleetera engoye n'amuleetera n'emmere. Oyowaze Black Crossing. Simanyi wa Zebra Crossing. Naye oyo mukazi naye tumwebaza kuba yazanya party nene. Yes. Okay. Yes. So tumenyera ku bakazi abakoze storage nasooka okufuna nti bakazi bangi omuyimbi yali wa Chaliwono. Omuyimbi yali wa Chaliwono. Chaliwe fena tumumanyi. Ati abantu bamumanyi. Bibi Zanda. Maliza ng'omumanyi ojjamu. Mama malayo gena omuyimbi yali wa Chaliwono. Bibi Zanda. Era bali mu kyesuubo
Wheelbarrow. Mu bigambo bya Kasuku. Mu Kawirubalo. Mu bigambo bya Kasuku. Si bigambo bya Kasuku byokka. Brown sugar yaliwo. Brown sugar yaliwo. Buli omu agenda kuwa version. Tusogereko omusajja asabiti. Ebyo bigambo by'abasira watategeera. Mbu omuyimbi baali bamunoonyeza dda edde bifo n'adduka ewono n'alyamu ku ewa mu maka gooli. That is a lie. Simanyi oba it is a lie. Ojja kuwota N'alya ewa mu maka g'omuyimbi. Baamunoonya mu maka agasooka nga taliiyo. Ne bagenda mu gwokubiri nga taliiyo. Baamusanga mu gwokusatu ng'ali mu kitanda ng'akuba buuni. gena maaso maliza goddako. Omuyimbi bamusanga ali ku Wheelbarrow mu kyesuubo nga yeesuuba. Okusinziira ku bigambo by'abantu abamuze byessaalimu yali ku didiizi mu lyato era ne bakonkona abasirikale omulundi ogutaali gumu yadde ebiri ne bagaana okuggulawo. Shuga baali mu ddiiro mu sitting room. Twogera ku brown sugar ku black sugar. Black sugar baali mu ddiiro. Yali nani? Ne ani ono mwana wa Kyamuka omulala omunene omumpi Mase bwesima baali balina bye bagenda okukola interview biki ekyo bya bulimba simanyi nze bye nawulira ate Mase Betty yali ayise Mase ne Shuga nga bagenda kukola interview. Musawe mmeka Kumikiriza. Okkirizibwa Defense lawyer Omusajja muvozi n'okwogera lyabadde asirikidde. Bibi Zanda Defense lawyer. gena maaso. wamma nze okusinza ku bigambo bye nawulira baali bagenda kukola interview somewhere era nga bamaze ono Shuga amaze okutuukawo mu ddiiro nga bali bakyali mu kisenge. Simaba bali mu kuteesa naye nawulira mbu waliwo ebya Wheelbarrow okusinziira ku bigambo ebimu. Abasirikale ne bakonkona omulundi ogutali gumu yadde ebiri yadde esatu ne batuuka ne baasendabirwamu. Ani ajasa nalukole. Abasirikale bwe ne basuulamu ka gaasi mu nnyumba. Tebalina ndabiramu gye baayasa. Nalukola kakkano Ne bamuteeka mu nnyumba bano ekyabaforcing okuggulawo kuba baali baganye okuggulawo. awo Ne wennyini bakwata muzinalo guono Edwin njagala Edwin seconds ze twagala banaye tuve ku gundi ku Fiki Gaza. Fiki Gaza Bamukwata ne bamutwala ekatwe ku poliisi. Alien skin n'ajja kumulabako ne bamugoba. lwaki Nga ataddewo ekibuli osi n'amugoba. Okumulaba ng'avuddeyo ng'awandiika ebbaluwa giwandiikira IGP ku nsonga lwaki abantu abamu bakola ki. bamufuukira akibaawa Naye DPC yamugoba. Abayimbi ab'enjawulo baabagoba okubanga ba accessinga Fiki Gaza. Fiki Gaza abeera ku poliisi ne bamutwala mu kooti. Naye mu bigambo bya Shuga enkwata gye babakwata bana abamu Shuga bamukumpi n'omugere bamukubira nno ddala n'afuna ne bruises eziwera. Naye Ezo yazeesala bwesi. kujja gena maaso omukulu ne bamukwata ne bamututte mu kooti bamaze ne baddamu ne bamukwata. Bamututte Wakiso ate omu kubajati n'akubira maama n'awa maama bigamba ate n'ayokya. Mama nagamba ndi ankopi. Mama yagamba Palaso kiri kuli mama yagamba Palaso. Naye ate Nawe oli muzadde. bimutimba mu Yabimugamba yali akubira. kasokera mani tulemekana ya mukungi eno Fiki Gaza mbali yatumwa obudde Mu bino byonna Fiki Gaza bw'abanga yafuna opportunity n'atagenda luzira waali ku musaalo asigalirewo ddala akyuse ne mu mpisa ze. Ne bano bw'abanga yasalawo kuba sita akkiriza abeere sita ayimbe ave mu gaali ez'okubba kuba abaana nange we twali ku gundi ku kikonde kya Miki abaana be baatwalako essimu yange. Kitegeeza nti bayinza obba abayimbi bano abakulu si be bakola ebikolo naye nga bw'otugambye nti jeno yatuma yatowa order. Order zaabwe bazikyuseemu kubanga ensi eno ekyuka. We tugenda omulembe oguddako oyinza obutamala weeks 2 ku poliisi. Katonda yakwatirako ne bagamba okome ku poliisi ne bakuwaawo weeks 2 naye oluddako tojja kuwona. Ekiddako bajja kukukwata bakutwala eruzira enviri ziveeko. Aye kye nalabye abanene be batini ate tebalinamu kasente.
Baso yagamba ina banene. Kubanga eyali omunene. bamugamba waddirayo bamukwata Hajati eyali omunene. Kamusubiza omusibe. Kakati Okitegedde? omaze. Ku banene bayina ayongereko. Balina banene balina. Anti ayina Hajati. Alina mbapikemu mu. Okay. Anze nga ntandika nga nasooka kwebaza abantu wano wammanga abaatubeererawo mu mbeera yonna Wali eyali bababeererawo nga mukwano gwa Hajati. sijja kugamba ngaani but I'm going to just okubeebaza okusookera ddala omukulu Yasin Haji Yasin owa Ham yabayamba on behalf nga tayamba ono muyimbi naye nga amemba on behalf of Hajati. ne twongeramu awo omukyala wabula ye simanyi linnya omukyala yalimuko omukyala wa fake wa Zebra Crossing. yes simanyi oba wa Zebra Crossing ebyo mwaba bitaddewo ate alina black and white. nebaza omwami gwe bayisa kojja Kimbowa yes Bonna tubebaza lwa Hajati. nebaza Ye munene. King Saha abo bonna lwa Hajati. netwebaza Eddie Kenzo Musuuza n'abalala besigenda kumenya netwebaza Naalongo Kitone okubeerawo otuyambako yayogera connections entono ze yatugattako yakola buli kimu okulaba nga feke ali bweru tweyanziza nnyo tweyanzeege kati nga ntangaza mu nsonga z'oli omwami ezo sijja zeerabira agambye baayasa endabirwamu tewali endabirwamu gye baayasa kati ya gaasi bakayisa mu ddinisa lya Kiyungu kitegeera kati awo kituufu kati ya gaasi baakakubayo mu nnyumba ekyo kiri cleared then mu kuyingira ne bamenya ekinyolo ky'oluggi bati tebalina kye baayasa ekyokubiri baamenya n'ekyokumenya kikiriziddwa nti baakola ki baamenya oluggi but ekirala bwe bayingira munda baali arrogant era ne baagala okukozesa force oli ababuuza what do you want teboogera bakuba bukubi ekyokusatu baakuba baakuba ekyo kyo ekitagenda bakuba kitegeera but mu kkuba okwo nabo ne baagala okwedifendinga kitegeera mukwagala okwedifendinga that's why nti twa ending up nga ne Charlie wange naye nga bamutwaliddemu kitegeera nti yayagala okwedifendinga nti baali bamukuba nga tamanyi kye kyakoze neye defendinga nga ye omuntu ate nga buli muntu okkirizibwa okwedifendinga kitegeera so nti ekigambibwa ebyo n'ebigambibwa musimanya babasanga bakola kisimanya biki kuba olwedde embeera yali obali batedde mu mbeera yakutiisibwatiisibwa n'ekirala ne babagamba ebijambiya bye bataalina bye bataalina yes amajambiya gali abiri agaali gasaze agasaba embuzi amajambiya tegaalimu tewaliwo majambiya yes ennyumba yo nga yo gye mugamba nze ngimanyi nali ngiyingiddemu sigiyingirangamu gumu sigiyingirangamu ebiri ennyumba ya Namukola teriimu jambiya mugenze ne mugamba nti bagenda mu maka ga agasooka nga taliyo ne bagenda ne mugwokubiri but bagenda mu maka ga gundi ga fiiki eruwafu nga taliyo naye amajambiya gye babijja mu gafiiki bo bagamba bagajja eno poliisi kozi nawulira omukulu Onyango ng'agamba mu maka ge bakwatidde mu fiiki mwe bajja n'ebijambiya n'engoye za poliisi n'engoye za poliisi but bw'ogamba ku ngoye za poliisi engoye za poliisi ze bagamba nti nawe osobola kati ne luno basobola dusanga wange ne bagamba lugoye lwa poliisi ne balutwa kati nenga ekituufu kyenyini poliisi muba mumanyi engoye zammwe zifaanana luno lugoye lwa LDU kitegeera muba mumanyi engoye zammwe nti omanya nti oluno si lwa poliisi luno lwa poliisi okay kyagala tumulweko nnyo so mu kumaliriza bino byonna n'enkwata gye bakwatamu fiiki nti nabo bennyini ffenno twali tuteesa bye tuteesa ebyaffe bo bennyini okumanya ng'abantu ba poliisi kye baakola kiri kimu tubulayo point emu lya DDs no tebalina babasanga beebase no mungo gwe banaakusanga ewuwo ng'oli waka
Gaza yebaka wa na mkwaya. Gwe so agenda wa girlfriend we ne yebakayo. Girlfriend It's okay. No nze sina bigibye mbuza no. Nende si aje. Atete mugenda yo. No. Ale naye asobola okuba aje kuba ye fake. Okay. Fika basa. Kagabe. Nze Tujagena emotions ezimu ku nsonga nyine ensonga ziri 3. Emunje wunya bwewunya bugamba nti meba musanga ku Yesu bone bakonkona nga tavayo. Aba strong because olaba abasajja. Oli ne bagamba bugambi bali omu. Ogwa. Baya sigara sikumawe. Bali omu. Sigara ko ati. Oli ne bagamba. Ebyabuliye. Isimanyize. Wabula omuntu abasanga bebase. Oh sure you kati kubuuza linako. Kabenda mwenyine yabanyumiza story. Bagamba nti yali muddiro. Baba yali muddiro yamanya te balishe bali bakola musi. Ate musenga bakola musenga bakola yo. Amaka meeting. Kankubulire ekisenge kya beti neddiro. Obadde mwabyogera yogera ddaka tukyeyogera si kipya. Ekisenge kye neddiro. Obaso ali muddiro sawira kiri mu kisenge. My sound yoni. Tobe tusobola kukyala. Alamu ko lumuleka kati yabeka sound proof. Dayasi. My plus. Ensonga zangene kogerako ziri 2 awo. Ensonga zangene kogerako ziri 2. Ensonga lwaki mbadde mwunya lwaki abaana ba alien skin bo badusenga bazokuba alien skin. Nti enjove 2 wezirwanyira. Osume mubona. Ti abaana bano mubadde yakugaliza mmwe. Batuko kukwata kati abaana bamukwata nabo abanene buli yavangayo nga yogera fika Gaza. Okitegeera. Ono yebaza abantu bonna yebaziza abaana abanene. Buli omu yali ayogera ku fika Gaza yeka. Tewali afaayo kwe bamutwala nabo bo bali kuki. Ekitegeera. Bo bakyaliyo obulamu bwabwe ne kati gye bali. Bali wako luzirawa. No one knows. No one knows. Ate teri kisinga kuluma nzira ninkola ko show mu ku radio ne mbaka ebigambo nayogera ebyensimatu. So niba bigenda maaso. Niba bigenda maaso. Naye teri kisinga kuluma kubanga nga tomanya akusibye naye nga bakuyina. Because bamanya nti mbisa na salo ngomanya ngende salo ngajja kuntwala mu koti. Okitegeera. Kati abana baba ina abaana baba no baba 3. Tekuli no mwama nyali amusibye. Naye nga bali monda. That's when those bali abali skin baduse. Awo mfuddewo. Kyenda bakufiki Gaza. Abayimbi abasinga olumisa government eno omutwe. Kuliko Eddie Kenzo ne Bebe Cool. Inti bana bayimbi. Baba wakilini money. Nga toyina wo mukwatira mbu ogana okuyimba jjukira wakola kino. Okitegeera. Fiki Gaza atudde Dr. Kamili watudde. Atudde alien skin kati watudde bamwagala. Ne Spice Diana wali. Chameleon mu Ati naye nayo kalamaji. Deka olyamaliza submit. Naye nayo kalamaji bulanga changa. Nze sigana bimba ngo why. Kali kalamaji oneta bya. Kati ate wano. Spice Diana jukira omwana yafira ku gate ye. Yana yasoka navayo. Federation mulinga namuga why ate kati ate wano. Akyayogera. Alien skin ne kati bayine bamukwatidde. Jolomu. Fiki Gaza babadde bametaka ko just your report yokka. Eyo gye bayina. Tagenda kudda munyenya mutwe. Andi obangagira bwade ate. Bazile kaziri open. Komisango giri yena. Ogo gumu gwa milioni 9 omulala gulimu omuntu okufa. Omulala mulimu omuntu okufiirwa amannyo. Bwe ne bakuta kwezo file no debwe no digida. Naye ate okufata yaliko. Eyo okufata zona zo yaliko. baba kutwalira ko. Watereke yatta. Wakweke yatta. Era ke gundi file. So kitegeeza nze kyenda bamuwane no Fiki Gaza. Bamutadde bamwagala kati. Okay. Anyway, zisala nyo tumulweko. Anyway, obaba amusanga ku Libalo, obaba amusanga ku Kidieri. Gidi sanyuli Mbo yagenda kuse. Anyway, Manyala tugende ku Jose Chameleon ye nga tukyali mu bintu by'okukwata Manyala Nina Rose yabadde esembabule lunaku lwabadde lwakutaano. Ye abavayo eri waabwe. Bamusiba omwana. Oyo Bulabiso ate kakati awo bamusibira kumpi kuba agenda okutandika okuyimba. Bulabiso bamuzizza mu makage. Uli aliko Bamujeyo ggulo. Gali makage. Duli aliko apa abo bamusibide watono. Anyway, Nina Rose yabadde Sembabule nga agenza okubuuza ku bantu beeyo kuba alina intentions ez'okwesimbawo. Police nejja nemukaba. I was supposed to be there naye nga nina ebyokukola Kampala byabadde mutwalo mulamba nga sobola kumwerekerako. Ogambye otya? Abane basasula police. Yasasudde police oyo okuteekawo embeera. Bonna. N'obuli obba kubeera be baabayita.
okuba katika okubawa kambabulira amazima mwe mukyali ku ebyo kano gano mazima ganina Rose tewabadde singa teyasasudde poliisi tewandibadde muntu n'omu amanya nti Nina Rose yagenzeeko essembabule no yagenze n'abamawulire niwe yandigenze nabo era tewandibadde muntu n'omu ategeera oba abantu tebandibirabye nekirala bayira gwe singa tomaze byogerako era yagenze ne Sanchez yagenze ne nsolo kwa list babadde bangi naye wabaddeko Unique Blaze yabadde gundi wamanjidukidde Blaze yagenda n'apangisa n'emmotoka eyabatwala bayira naye ng'ekikulu kya byonna Nina Rose tekijja kumalirako budde bwe balesasula poliisi osi wakoze omulimu mulungi nnyo okuleetawo commotion okutegeera nti Nina Rose yagenzeeko essembabule era abantu b'essembabule bwe munaaba mumusiimye mumuwe naye abantu banne okulwakira okay awo tuvuddewo Nina Rose jasibadde muyisaamu lukwankwayo kati ninyo Jose Chameleone is return the legendary African Simba nawadde kutereezaamu wali eri dayasi nze yankuba wagambye mbudde mayite Chameleone ne nga kyogera kya Luganda omwana ayinza okulowooza oyogedde mayite kigambo kya luzungu it's mighty great oluzungu penge kwesiba okay nga wotava ku penge njala tandika naawe Chameleone is return penge y'omu ku bantu abaddemu aboogedde ebigambo ebingi nga Chameleone ali ebweru n'atuuka kasanga Mamizaawedde we yatwala Chameleone okumukolera emirimu gy'awaka ng'abakozi bamubuza abawaka ne Wizo penge okusinziira ku bigambo byembu Mamizaawedde yajja mu Uganda kunoonya bakozi mukozi w'awaka yagenda okusanga munga Chameleone ne muto we bali awo bali aido bwera n'obulwadde tebwali butuufu Chameleone yali olinga agakireva jje mutuufu nze ndi ku penge bigambo bya penge mbwera n'obulwadde tebwali butuufu Chameleone yali apanze ng'agatta mizannyo gye kukubirako kasente kati Mamizaawedde wajja mu Uganda ng'alaba omusajja ali aido talina byakukola ate nga yamwagala dda okumugaya East West Center n'agamba lwaki sitwala bano abali aido ne babeera ewange ne bankolera ku mirimu nti era omukulu Mirikwezi awo waali ye penge wamwagala nga talinaamu yadde penge yayogera eno bagita indirect speech reported speech I am reporting from Penge's mouse penge era n'ayongera n'atugamba nti Kamiri abadde ayoza n'ebintu n'engoye ewazaawedde era wano okomawo mu Uganda ng'omukozi yenna bamuwaddemu kaliivu mukama we yamuwaddemu kaliivu agende ku mukyala alabe ku bazadde be amaladdeyo era yamusibirayo ne ku bintu byatwalira ku bakadde Kamiri yatuuka kabbo ka muwala Kamiri yatuuka eri nga omukulu byamusuubiramu tabifuna kwe kutwala oli omunakenya yani Bushoke kwe kutwala oli omunakenya nga Mutanzania bamunakenya ne batwala Bushoke yakola emirimu nga Chameleone sabule emboozi Kamiri nga takyalina maanyi gasimba muggo ng'ate Bushoke ye yeerabirira bulungi omugga agusimba bayiteyo batya ku cost yajja n'omulondo first class Bushoke kambwa kusiba dakisawa yena maaso kati munnaye Kamiri yatuuka eyo era wano Wizo we yayomberanga ennyo banzize ewaka ndowooza ng'alaba ebintu Kamiri privileges ze bandifunye olw'okubanga omukulu asimba bulungi omuggo tezikyajja Bushoke zonna zitutte bo tebakyalina kye bafuna Bushoke ng'asimba omuggo mbu n'akisimba bikwatagana ne Chameleone okutuuka ku kisaabwe kuzimbira ku penge
kati waliwo nkugambye nti bamutadde addeko ewaka alabe ku bazadde ne bamuwayo ne kasente akomewo abuuze ku bantu ewaka. Taata kati gwe kuba kati naye nga twagala okusooka okwebaza Katonda okusobozesa Dr. Jose Chameleone, the legendary himself, legendary, the industry, number 1 we Uganda, bikwatagana ne bitwogera okubanga yamusobozesezza ku third chance wakati si yabadde second. Yani yali mu nteekateeka tolya bwawaana ebitagatta waba nga Katonda yamusobozesezza munange okudda ng'anyirirako yavaano nga tanyirira yali mu mbeera mbi. Dr. Jose Chameleone obulamu bwe nogusosonyirira tetulimbye Chameleone ono eyakomyewo yabadde anyirira era kyenalabye buli muyimbi yeetaaga okufunamu ku liivu. Chameleone yasembayo nyirira wakati wa 34 paka nga ku 40 eri nga tolya kyaggulo ewa genda mu maaso tolya kyaggulo nga tonaabye. tukole Ndowooza okategedde omukulu abaddenga wano. Naye ekikulu kiri nti Dr. Jose Chameleone yakomawo mu ggwanga Uganda, naye I'm very scared kubanga bw'abanga atugamba nti akalulwe ke kabadde kamuluma. Naye n'abanga ate okomyewo nga kapeefu tekakuva ku mumwa. Yagambye yabirekedde awo. Ate akantu kanyo ke kabi nnyo. Kati nno gwe kyali ku ebyo bakomawo nabo pya ne mutowe Jayden yazze okusaba nga kali wano keewuba kati keewuba teta n'akakwata n'akayingiza munda ng'akalabisa kulagira ddala nti okitegeera. Naye ate bakomyewo balabika. Naye nga Chameleone yabadde alabika bulungi. Chameleone obulwadde bwali bumuyinze naye nga tetwebaza Katonda nti yamuwadde ku third chance. Lwakuba kyalinaku nnyo oba tugambe nti oba ssente yali yaziryadde oba ayagala nnyo ssente kuba okuva lwe yadda teyeebaka. Those one of the effects ezabadde zikoze eki ezabadde zireese obuzibu. Omanyi lwaki ngenda kugamba bwe ntyo nti before Chameleone nga tannagenda oba wali omufollowinga buli w'omulaba wabadde ayimba ezo naye si yazirina tannagenda. Kitegeeza contract yali tenasazibwamu bw'akoma wano ng'agamba alyoke even n'okusinga before yagenda. Kitegeeza aba asobola okuddamu okukola yasooka yimbawa ekiro we twamulaba teyali ku gundi yali laventi ku night ya gondi ya Maestro. Kati kitegeeza ki nti Dr. Jose Chameleone ate kati jjukira bazzeemu kali eri you buy one you get two free. Ogula kamiri ne Palaso. Kati when you buy Palaso you get two free. Bwe kibadde ng'era kitegeeza omuntu asinga okufunamu era Jayden bwe yajja ku Zavira bonna omuntu abasinza okufunamu ye yabeera aguze Wizo. By the way, yes, bw'oba omanyi obookinga bano abantu olina okumakinga sure nti Wizo talinaayo wagenda performing we bamugula otherwise gye wabaguze tebajja kujja ate bagendagenda bayimbe wa Wizo kuweerera. Onzijukiza olunaku lwe balina oyimba ku parking nga Wizo bamubookinga ate bajja kati kyebagende wa Wizo we bamala omuyimbiraku kati eno ne bajja ne beetondera bafaayo. Okitegedde genda mu maaso okubayagala olukola olunaku beetonda bulungi ne bafaani babawaayo ku nkalu. Andi kugambye Wizo nga talina wagenda kuyimba asobola osigala ewaka n'anyuma naye ate waba alina wagenda oyimba nga bali baba booking wala ate bajja ne bayimbirako Wizo eri gye baba booking nga batagenda. Ekintu kye nnalabye ku Chameleone agenda kadde wa singe taatawo. Asinga taatawo obukulu kati No si mu bukulu nti myaka ngamba mu ndabika. Bajjukira Chameleone muwanvu taatawe mumpi taatawe si ye muwanvu ennyo ali awo mwenkana ate twenkana naye ali medium
ngambe nti size ya tata we eringa eya wizo kitegeera nti Kamili agenda kukaddiwa abenga alabika nti nga mukulu ku muzadde we oba ku bazadde nga bwe baba batambudde taata we ne Kamili bw'osanga Kamili ogamba gye baleko muzeeyi then n'ogamba taata gye baleko Kamili statement ya taata bwe yali omanyi lwaki taata yagenze ne yeebaza yali amanyi akomyawo mulambo ekyo kyo taata kyayogedde kino ffenna abasinga actually ffenna twakiri nga tugamba with the condition gye yagenderamu nga tuvudde mu byokusaaga ye ayina gundi eyo pancreas failure nti ffenna twali tumanyi kuba bibadde bingi ateekeddwa okuba nga ebintu bingi byavaako ate nga alongoosebwa abantu bangi bebalongoose ne batadda so we had that example ya tewe ntuufu yandibadde nti Kamili agenda weza 47 agenda weza emyaka 4 yagambye 47 babekulu 48 watunira ali mukulu Kamiliyoni bo batunulira bona ate Kamiliyoni mukulu nnyo yagadi mukulu nnyo kubano otunulira bebe ne Kamili ogamba Kamili mukulu of course era Kamili mukulu bebe nate otunulira bebe ogamba Kamiliyoni ye mukulu ate olaba bebe Bobi Wine ne Kamili oyinza olowooza bana ababiri Bobi Wine ne Kamili basinga gondi obukulu bebe kulu to regulate ourselves tubanga tukoleranga wano okay ne kati ku kya Kamili eggulo yabadde ku gundi eggulo juice we yabadde nga yeebaza twamuwulirako nga complaininga kuba federation obutagenda mu picking nabo twabalabyewo nti bwe twagenda okugamba Kenzo bwe twagenda ne tugamba Kenzo Kenzo ajjamwanyirize n'asindika beta ne sewa kyoga Kamili abamusanyifu yagamba federation yagamba teyamentioninga lino Kenzo federation Kenzo katengo lede baba waliwo ne muganda we okirogenda ku federation usanga sewa ngo badala kasente kuba guwedde n'ekitali ekyo bw'ogenda ku federation ne bakuwa ng'olina kyobadde weetaaga okumanya ne bakuwa sewa ayogere obuvayo gamba wakuba sewa gwe bampadde ne mbalira la Kenzo that means definitely dinako Kenzo yakaaba nti Bobi Wine tamukimye kati ne Kamiliyoni yabadde akaaba Kenzo teyamukimye olaba kibadde kisaana ekyokubukimya so ekyo kyembagambyako wali nti Kamili agenda kutuuka ekiseera ng'asinga taata we okuba nti mukulu bw'atateeka ku ndabirirwayo kuba Kamili waliwo yatuuka ekiseera nga ne bw'ayambala olugoye muno olabanga waladdeko olugoye kupanga nga olugoye nga kati saawa zino ayambala olugoye n'olaba nti yes ayambadde kati ali smart naye last time nga bw'ayambala olugoye gwe mugende mulabeka vidiyo kali ke yazinanga ng'ali ku show ye ku Serena bannange teekako tutandike kati genda okomperaninga ka vidiyo ako ne kati saawa zino dalina alabika bulungi ali fine okusinziira ku bbanga eri emabega lyabaddeko nze nasangako Kamili twali awo ku comedy store nga nywedde omwenge federation yagambye Kamiliyoni basiima ogenzi era ye kenyini n'akikiriza ekyogamba Kamili nti kati bamugambye tetujja kusiima paka ng'ogenzi ekyogamba Kamili nti anyiridde agezze yes mu face omuntu asobola okunyirako mu face naye nga atagezze lwansonga emigende bye Kamili wetwali ku David olunaku lwe yajja manya ku nonivi era yambadde esaati munda ne jaketi nekino ekijoowo ekinene ne wetwabadde ku chachi yabaddemu esaati munda ne jaketi ey'amagye nekino ekijoowo ekinene right now ayina okubanga every time abuguma bamukolako that operation bwe twali awo kotalina kakwesa bwe twali awo omwana yagamba mbukati awaali n'ogera oti maliriza nze mbadde nze ekisooka kyengamba ku Dr. Jose Kamiliyoni nti abantu bakula nze nange taata wange sawa zino bw'aba nkubira essimu
angawa ejebale ogambo lya ssebo onajja ku Easter ne mugako isina musente akitegeera olina omanya nti omuntu akuze kati Kamili woba okyakwata Eddie Kenzo nabenda abeera ku federation nga ba gravity bonna mbogenda basanga Entebbe airport nga bali mu nkuba bali mu jacket bwe bati mubalinda Kamiliyoni baveeyo babeere ku motoka ebweru nga mutima we yagibaddeko ne palaso nga bwe yagibaddeko ne gladiator wegala sabola be gladiator yadde nga waliwo gravity Kamili akomyewo force kyasoboka because bano bonna bafuka bagagga Kenzo mugagga so tugiveeko katono nnyo nga maliriza If you need business wise, Kamili this time kano kasala kyane badeko no mutima omulungi eri baganda. Naye akulu abaganda bakakole ku mutima omulungi. Nti sho ozabe ziri mu Kampala bivuli bene mu Kampala bikyabulidwa amasanyalaze. Ekibadde sho ya Uncle P amasanyalaze kibadde kimu nti abantu bamisinga Kamili ku stage. Bagamba Kamili agenda ba wayimbe. Kamili atabukidde bala ku bala. Batira ne Kamili ne ku show yenyini kulast nga agera yimbe ncha ku show ye ati yagamba Bruno go chicho mu ati ngugamba nti kati yaganisa kubaga yategedde byaganisa shokola wala bajete yagaliza abalala Bera serious byonna bibeeraawo tweyanziza message ennungi gye watuwadde ku Thanksgiving oba mwawuliridde ebigambo bye yayogedde yabagambye mumukoppe bye mumukoppako Ulira mumukoppe ebirungi byakola naye mukoppe n'okubanga ayagala nnyo Katonda ate wali gwala forcing kwagala Katonda kiba mu mutima mugwe era giving a speech for formality oba for relevance nze ndaba tekikola tewali gwe forcing kwagala Katonda in life yakigambye abavubuka no yakyogedde because yabadde ateekeddwa okwogera but tewali muntu gwe okimanyi omuyayi asinga okwagala Katonda n'okusinga gwe abagamba nti toli muyayi olaba ku kisiiba abaana ba anti kyekugamba ate ku kisiiba nze benda abayayi be basinga osiiba so no one forces someone okukola ki okwagala Katonda so muwayiriza mbu ayagala Katonda ani omuyayi kati nze tuveeyo empya omusegumi abadde nga ne dozale era taata yamuleetera rozale ne Palaso n'amuwa rozale musajja ayagala Katonda family yabwe yo yagundi ya church tumali ono musajja atubulire Kamiliyoni yamutugamba mama watugambye eki yatandise nepenge anyway akasembayo Kamiliyoni yagala musabule uli yadala Kamiliyoni tuyagala nsigaze mbiwo soko tuweyo Kamiliyoni baka kibomo uli yadanga kota ebiwolo gye yasigaza nayo yagala bagitwala obubaka obusembayo Kamiliyoni alina obulwadde bwe bumu nekana akavubuka kana akateeka award bakayitaani kano akampi akatambulanga ebbanja kulukatsi bamulongoosa bamusangamu akawumbika kulukatsi yangamba balina obulwadde bwe bumu by the way era tebakkirizibwa kunywa mwenge bikino ebiringa ebyo okay anyway tumumalirize njagala tumaze ne Palaso sina nnyo byakwogera eri Palaso nze my submission is only one word with the money okay protocol agobererwa naye waliwo ekya humanity wekijja bw'obanga ekifo wooli okifunamu nnyo mwaka ku mwaka n'otuuka nga mu lunaku lumu at least olina okuwaayoko akasente akatatwala even na kota ya sente zojja mu kintu ekyo mu area eyo nze ngamba ebyokwekwasa bivengawo MTN nze I condemn you okuba nti temusupportinga bayimbi ne muteekawo obusongasonga abayimbi bonna abagenda ku table bangamba mu eyo meeting mwagendamu abayimbi abawera abataano sponsorship bawaka abayimbi babiri bana badabo bamama lwaki ate MTN yesibenye mu kikali discipline my submission bado kitegete kati nzize ku lemani's understanding tuve mu bino ebyogamba busimanyi brand ya fogenda gikola boti kibichi ebenja asoke tubiveeko wobo twala sente zaabwe okuzijja mu products zaabwe ekya discipline tokiraba then we bajjanga baagala yo help projukira discipline nzata wenyi n'obutakanya so katono nyiso okwere ku bantu abayimbi bagendeyo bataano bawaddeko babiri bawamanya abantu bawamanya bawadde wabaddeyo Stabu Anatolo wabaddeyo Sophie Nantongo yene bamuwa
I'm trying to recall the names naye gwabaddeko Palaso ye Palaso bamukubirawo immediately nga yakatuuka Stabu Anatolo simanyi kwaliko Stabu Asesha Mayanja balina reason gye bamuwadde saagitegedde ayinza ofuluma nga tagirina naye we bana beekubye mutima basobola omuwa naye we mutamulabako naye kwe MTN yabaddeyo y'omu ku baabaddeyo bana bayimbi wammanga so okuli Eddie Kenzo I think kuliko Epasi kuliko Palaso batandise okutunulira nnyo music nga business nti basobola okufuna ssente ezitava ku stage era bwekiri ekitegeera kati bo bakiwadde nnyo kati bakiwadde nnyo obudde bwe bakiwa nnyo obudde MTN ezuukuka nemanya nti singa tukola ne Palaso ono tatusumbuwe nti aja Sophie Nantongo yabitegeera andi ababuuza munne nyoka Nantongo yabitegeera tuwale kana odi asobola tukole naye Stabu ategeera bulungi oyo Stabu asobola bibalanda yika somo 15 ezekifo ebisale bigenda okitegeera tinato tunagana ne Palaso ono tunagana kitegeze nkolagana egenda kutandika jenda niko naye nga ti ayo gyabiri yekoze why the future is bright behind baje sobolawo wano kitegeera so kati baagala abayimbi abo nga tategeera nnyo by'amateeka okitegeera Palasa amayina okumenya Palasa amenya budgeti najjayo simu buli kimu nakiteeka bulungi nga bwe kirina okubeera okitegeera kati basangibwa nnyo obuzibu okola contract n'abo abantu babitegeera nze nina n'omuyimbi omugwe kamuleke sijja mmwogera waliwo ono guy bamwita the good old days something like that good old days twali lumu ne mwami Lwale Mayinji oyo n'amugamba namuwire bulungi bwakyo biki namuwa jaketi nayambala nayimba mu kere yawo olimanya lutambula kati bana batunira nnyo music nga business yamamugamba ne musayi manyi kyokoledde omwana oyo okimanyi nti bw'oba okoze bw'oti n'okola n'oboti okitegeera all the good days n'agamba oyo gaya alina omutima omubi yoyo yannemesa kati agamba oli yali atunira business so Uncle P tewali agenda kuwerokaminga nga telecom company oba government oba muntu yenna alina ali mu buyinza ng'otunide music okumujja mu sente nga tomujje ku stage nebino ebimanyi musimanyi copyright kiro begenda ensi etalina na human rights ziri kiriya balete copyright egenda n'okugagawaza dda omuntu omwava ali yeekayunga nga yajja si kibombe bakeeyo nega okay wale solo jitite nga kazindalo kawere madeka kwa de boli chaliwa nasamu kubanya Palaso yes ate Palaso abo oyagala muko anyway Palaso ekintu kyayogedde nze ndaba kituufu okuba nti omuntu asobola okulya ku kintu kye kyayiiyizza nti ogenda kera kumakya okola story egende bagiteeke ku YouTube omala gye ku YouTube oleme giryako yadde ekikulu kitegeera oba omuntu agijjeyo agikozesa ebibye yagifunemu gwoga negifunamu kitegeera nze bwe ngambira nti Palaso mutuufu emirundi 10 nti ali mu kwagala kundwanirira abo bayimbi banne mulimu abayimbi nga bo balina music yakuba naye nga tebalina kye bamufunamu kitegeera kati waliwo lumu nakolako interview ku muyimbi gwe bayita King Michael n'atugamba nti mikolo yani King Michael DJ kati n'atugamba nti oluyimba lusobola okutrendinga balufunyeeko yadde ekikulu bulungi nnyo tegeera nti bw'ogamba nti oluyimba ng'olabye lukuba okimanyi nti yensonga lwaki ne ba writers abasinga bavayo ne babanja abayimbi mu public baba balowooza nti oluyimba luba lukubye nnyo nti eri abaafunye ssente nti kati Palaso bw'aba avuddeyo n'agamba nti buli muntu alina okufuna mu kintu kyayiiyizza ate mmwe ne muvayo ne mumubuukira ne mugamba ate kyayogera kya busiru itiba kitegeeza mabamubuukira mmwe basiru ensonga ya MTN ne Palaso MTN is not entitled nti erina okuwa buli muntu sponsorship that is one last year MTN bwebanga enaakola ekintu ekola layout nefulumya program yaayo nti tugenda kuyambako ono era last year bayita abayimbi bagenda okuwa sponsorship omwali Levixon Rage Gravity Madrat and Chico ne bagibajjako
at the last hour. Salemu ekirime kimu. Every company, corporate company, ina kye bayita CSR. CSR bagiyita it's a corporate social responsibility. Yes. And the budget ya corporate social responsibility ebera open. You do not know when you're going to come out to sponsor or to help. Kuteeka visible mu bantu okulaga nti obaddiza every corporate company ekikola. Kati CSR ya every company budget eba open tebagiclosing mwe mubeera okusponsoring ebivulu okuyamba bakateyamba kuba tomanyi oli wagenda kujjanga ye agudde ku accident otegeddwa ebigwa tebiraze kati ekubeera visible ebino ebivulu kye bakola tebabikola tino baba bayambye gwe muyimbi no it's their face outside okulaga nti no ki bwongamba tino bafulumya layout ne bateekamu buli mingo bagenda okuyamba in that era babayamba abasigadde ne bakaaba anti kyenkugamba kiikino amuwa kyenkugamba kyenzikiriza naawe nti they have a right to choose who they sponsor naye nze onabadde nkwa submission eyogambe in a layman's understanding with the money ze bajja mu industry lwaki omwaka ogwaggwa lwe baamuwa obulango lwaki teyayomba Palaso. It's because yagirako promoter akola direct nabo. Yes. Kati kyengezako kino Nekino kyabadde ayombera. buli muntu bakola tunes. Bone batamanya ebafuniramu. Anti kyenkugambi kyekyo. Buvunaanyizibwa bwe MTN okusomesa Palaso. Buvunaanyizibwa bwe okuyiga. Ati yamanyi. Okimanyi nti MTN tekolagana na Palaso. Ati mubba. Ati mubba. No, bannange. MTN yasobola kolagana waliwo agency yasobola kolagana muntu amanyi nga olaba Romako is it Romako ojabala bakupapazi kushoya kibijigiri nedda kiri bwe kiti Romako ulira Romako ekolagana yes Romako ekolagana ne MTN nti nze ngenda kufuna omuyimbi nakolagana ne Romako kitegeeza MTN tokutayina muyimbi n'omu gwekolagana naye kubanga buli omwakulaga nti nayitira mugundi okuwaayo kola tunes zange kitegeeza ne bye bakayanako tebabimanyi kyengenda omubuuza bano abantu ba beverages tebaguza muyimbi direct naye basponsoringa bivulu bo bakolagana na muyimbi si buli kimu kyenkugambye you didn't understand my submission. Okay, owolereza MTN era nkukkiriza we balokola omulimu omulungi oli muganda wa Nobati tegedde siri muganda Nobati is a useless kale a useless fool why did you not only an idiot but Nobati botunuya statement za Nobati zonna zazaakola is totally stupid. Omuspanyola akiyita unstupido. Kati bongezaako okungamba nti Nobati bw'olaba incident ze zonna kati buyo yalokoka ate simanyi ngenda tegeka ekivulu kya gospel ate Omega agaanyi ate bw'ogenda okutegeka agenze ku gundi ya National Theatre kyemane kugamba kikino mbadde nkitadde ina a layman's understanding nti naawe ne woobeera ku kyalo nga you have obwana ku kyalo obujja ne bukuyamba lwekafunye ekizibu togamba mbuno olw'okuba mbadde pita muntu omulala kikkakatako okukola ki okaddizaayo it's because you've been gaining from gundi MTN sponsoringa kivulu kya Palaso manyawookoma Palaso yavudde okwogera MTN talina bwe muntu wena kuteekamu ssente zaayo ng'ekimanyi nti amanyi talina bwegera teekamu ssente ye kubanga babajja funa waliyo Palaso gye bagana naye ekintu kyonna Palaso mugezi nze olunaku MTN lwe yakera ku makya newa omuntu emmotoka ate bwenyini baagala ogimubbako omukazi oyo gwe baawoweyeekawo okusimanyi nze abantu abo nabatandika batya MTN learn to respect Ugandans because Ugandans are the ones making you to be in the market. If at all you can't give back to the people of Uganda, whom are you going to give back? Era bena bifundika bizeyo kuli omukulu atula wali mu 7 yalina otereeza wano 7 wakati ensonga ya Palaso ekisooka kya byonna
ayogera ebintu ebituufu mu ggwanga ekyamu. Singa abadde abyogerera Tanzania kangu information katono nnyo bwe twava nga tumaze okwogera ku nsonga ya koperative wali nga musuuza amaze bitunnyonnyola nagaya ne ndaba Dax Katera musuuza yabanyonnyola ne mugamba Dax Kenzo akoze ayogedde bwati ne bwati era agambye nti ne mugamba amma ne mugamba Dax Kenzo agambye essawa zino abayimbi we muli buli omu yandibadde anaaba mu maaso kubanga essawa yakwambala ku suuti. Dax Katera n'angamba mu byo Kenzo ebigabo byayogedde birungi nnyo ku muntu atamanyi. Genda maaso. Ozegedde badde nkugamba Palaso yayogedde ebigambo ebituufu mu ggwanga ekyamu oba mu nsi enkyamu. Singa yabadde abyogerera Tanzania yandibadde mu nsi entuufu ng'ebigambo n'ebigambo ebituufu. Naye eggwanga Uganda ebyo tebigenda kukolamu kati okuggyako nga gavumenti eriko ekkiriza nti abantu bonna balina okufuna ssente. Kubanga omugagga tafugika, omwavu afugika. Bw'omugamba nti jangu wane nankulabye nkuweeyo omutwalo adduka misinde. Osegedde kati si buli muntu nti agenda kubeera bulungi mu ggwanga Uganda. Ensonga ey'okubiri, MTN nayo si nsiru. MTN company nayo erina strategies n'emanya nti ono omuntu ngenda mufunamu ono sigenda mufunamu. Kyogamba MTN tefunamu. Anti wuliriza nkugamba ebiseera biri Palaso bamukolera shop erugogo MTN nga sponsor. Palaso yalina amaanyi n'amasannyalaze nga weegali. Essaawa no tewali kiriwo, endongo tewali. Sigambye nti yagwa. Noyimba kikati. Endongo tewali. Serumanyi. Tuwuliziganye. Omuyimbi endongo ebyaddala si eri awo eyinza okuleeta abantu. So MTN teyagala kuba kifaananyi kibi kyekisooka. Anti agenda kujja imbaka birthday abantu obo baleese buleesi bo bakubirisiganya nange ku nsonga yange yenakugambye nti sho teri mu maanyi mutakamiri ekiseera asooka wumule mu stage za bbaala bamulinde. Omanyi singa tubako nawe kaga nti omulwadde mugenda mulabako omanyi binda usi byayogera ekintu ekyo mukyerabira guy was prepaid for those shows zali mukola bakibagambye Christmas bamusiba nedda kati wali teyaliwo availability yebweri omeza Christmas asobola okuzzayo Christmas. MTN ne kampuni ezo ennene ziba ne strategies nazo ne zina abakugu abajja ne batunulamu. Zina bapikerere Kale bapikerere mukamawo mwalimu bapikerere wuliriza bapikerere zibayina abajja ne bakola ki ne bamanya nti ono omuyimbi mukamawo baddoga mukamawo wani omuyimbi we tumuwa ssente zaffe zino bwezi ne bweziti kituufu agenda tuleetera abantu tufune ekifaananyi ekirungi era abantu bamanye products zaffe. ate MTN etunda products kwekuleka Palaso atalina nnyimba mpya Sophie Nantonga azirina amaanyi weegali. Sophie Nantonga amanye wuliriza Sophie Nantonga ennyimba empya ziriwo. Sophie Nantonga nedda yategese Sophie Nantonga muntu wa munda yabadde akola ki yakola ekikadde ekyo kituufu wa munda but Sophie Nantonga can bring people where abasobola okugula products za MTN okusinga Palaso abantu babe mu 12 ekisegedde obesatu. Ebyo ebimu ku nsonga lwaki Palaso MTN tesamuwa ki sponsorship amaanyi tewali ge mazima ground tekuli maanyi. Katumaliriza dinako Palaso inateesereza abamawulire. Leka nsooka empiseewo kino. Uncle P yatugambye ng'agenda mu concert ye oba festival ye eyassanyu n'agamba abamawulire twekolemu omulimu tufuneyo munnamawulire omu. Gwe mugamba nti ono gwe tukkiriza atuwe ssente atuweyo miliyoni nga 15 kinaffe tuwongereko tugambe nti kati zino ssente tugulira munnamawulire ono nnyumba oba tumugulira mmotoka. kyembadde ngamba n'ekirala ye Palaso wuliriza Palaso talina audience efitinga mu bagula tiketi ku momope buli muyimbi alina amaka ye kyayagala kuddiza bannamawulire atuleke sijja kwogera ngenda I'm so sad bamujjani oli MC wako sokoleke
Olio wa NTV yajide ku kamiri nga tuga. Wama ankopi inze njagala bangu nze. Bazimbe dagina isa nyumba. Nedda yayagala abamawulire mufune mmotoka esobola okubata. Ewa mawulire. Ate yagala mufune mmotoka esobola obatambuza. I'm so sad. Funenga kana akajajjala gadya. I'm so sad with a generation y'abamawulire at the moment eriwo. I'm so sad nti buli kimu kye babagamba mutwala butwa mwafuuka abamawulire nga Blaze mukokota bukokosi mukutwala butwazi buli kimu tokolire kati nze I'm so sad with the generation y'abamawulire gye tulina right now. Buli kimu ekibajjira oli mu face kyajja nakyo kye mugenda nakyo oli wabayise we mudduka nti omulimu gwaffe mutuuse n'abantu okwagala okutuwoleza bye batasobola kukola n'akyogera ate ne musigala nga musanyuse okitegera with a generation y'abayimbi era eriwo ekyo bebekulu kye yakira ku masina agenda kuzimbira ne bakuba engalo which ne bakuba engalo tetugera myaka ebiri tunazo wapira zirya okitegera so kakati n'abamawulire generation gye tuna right now bw'okimanyi kino wakikkiriza akajolo yali muwadde sokolindeko bw'okimanyi nti wakikkiriza osobola n'okukuba omuntu asakikkiriza Waya tugambe mukyogereko nga mwe abamawulire. Alina makulu lwaki muwe ensonga esitayina makulu ziyo makulu amakulu agalina kala agenda no it has second about dakiika I'm not giving anyone dakiika mawulire banaye tumuwe dakiika kyo kikulu nnyo oh sad shots okay andi dakiika emu ebeera ffenna tusiriikiremu dakiika emu tugireyo tuve wano. May his soul rest in peace. We'll meet again.